Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam Sheikh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala, musaba sokusese n'emirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi ab'ebitiibwa, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Tukyali ku nnyanjula ya Sheikh ng'atulaga ensonga lwaki yatukuŋŋaanyiza ebikolo bino ebyenzikiriza oba ebikolo ebya da'wa ey'obusalafu, da'wa entuufu. Wa dhahaba ba'dhu al-kuttab, twakomyawo. Naam, bimu ku byakasuukirirwa abakhwani al-muslimin eri Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu tabarak wa ta'ala okumwesibako nga bayimirizaawo ensonga yaki eya al-hakimiyya kibatambuza ne bajuliza Sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Twalabe wano Sheikh yakitulaze tekyo kadhabu alayhi, bamulimbirira rahimahullahu tabarak wa ta'ala ala anna mustalih al-hakimiyya alayhi ma'akhidh. Sheikh n'agamba n'ekigambo kyennyini kye batambuza al-hakimiyya nakyo kirimu bituli. Naam, Omusiraamu ayinza okubanga tannategeera bulungi. Naam, atwegasseeko mu darusa eno. Kiki abantu bano kye beesiba ku Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ali Sheikh rahimahullah? Naam, twalabye emisomo egikulembedde ku Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah nti ba Muslim Brotherhood ekintu kino kye balangirira okuyimirizaawo ne bayafuluma ku bakulembeze balina bye bakoze ne balangirira tubaawukaneko, tulina okuteekawo dawula, tulina naffe okuteekawo ki tugire tutya, tulina okuteekawo obukulembeze obulamuza Qur'an, obulamuza sunna, tugyewo buno obuliwo. Ne bakiteeka ne ku Sheikh Muhammad ibn Ibrahim nga bebagamba ti neki yendaba ye. Naam, awo omusiraamu ayagala sunna, ayagala okulamuza amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, ayinza obutalaba buzibu ku ekyo kye bagamba. Tubalaba nga bagamba tujje obukulembeze buno obutalamuza sharia, tujje obukulembeze buno kakati ye omuntu ali atategedde bulungi ensonga eno alabira ddala nga agamba nti ekyo kye bakola gero kati yeetaaga okutegeera wano mukhalafa shar'iyya eri luddawa. Naam, ensonga esooka nti amanyi kye batunuulira era nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakubiriza okuba nti abakulembeze tubalabyemu embeera ez'enjawulo otafulumako ebigenda okuddirira. Naam, muyinza okuba kye mwagala ku bulumi obwo bunene, senga ogamba okumufulumako nammwe muteekawo wali goloza agenda kutunuulira butunuulizi, agenda kukuleka. Ekigenda okuddiira kugenda kuba kuyiwa miki misaayi. Abakulembeze abo ozannyira ku kirala naye nga tozannyidde ku ki ku ntebe. Mumanyi Firawuna obukulembeze bwe yali alimu Emisiri eyo, naye mumanyi nti yatta abantu abatagambika, abaana abato abaazaalibwanga, naye nga abattira ku ki kyali kirooto. Yaloota ne bakimuvuunulira nga waliwo agenda okutwala entebe ng'agenda kuva mu baani mu Banu Israili. N'asalawo nga omwaka mulamba bagenda n'okufeffetta buli mwana yenna akola ki azaalibwa nga ekyo nno kyazimbira ku kyekirooto kye yakola ki kye baamuvuunulira. Olwo bw'akitegeerako ddala nti kye muli mukuluka wabanga asobola okutta okwo oba bameka babasi. Olwo bw'akitegeera butegeezi nga muvudde ki ekiyinza okuddiira, agenda tuula butuuzi, agenda nti awo nabo baagala teekawo dawula yaabwe abalabe nga bigenda mu maaso, oba ekigenda okuddiira ku misaayi kuba nti gikola ki jiibwa, bano battiddwa, bano bakoleddwa kino ne kino. Twala ekyokulabirako mu bwangu ennyo ebiri bodde waffe ku butaka nti emyaka gye tumaze nga kibinja nga eky'abakhawariji n'ebirala balangira nabo baagala ki ntebe. Biki ebiddiridde? Bantu bameka abattiddwa mu baseekaamu, bameka abali mu makomera, bunkenke ki obuli mu ggwanga mu bantu, buli yenna yennagira bw'ati eddefo tewali byali bivuddemu nti entebe bagituusewo kinaye kyeyagala okuga nti omukulembeze kuwulira buwulize ekyo ne bwe kuba kutta kaalo konna
naye kuba leero ebyokulwanisa ebiriwo ebinene kayiwako bomu kyonna akikola atozanyiddeko buke. Kakati ebiba bigenda okuddirira eri umma y'obusiraamu, emisaayi okuyiibwa, ebyamanyi bibakola bibatunuulira, byo nabbi okutuuka okutugaana okufuluma ku bakulembeze mu mbeera eyo bye yali atunuulidde sallallahu alayhi wasallama. Si ggwe mulowooza nti n'otatunuulira biki ebigenda kuddirira. Mpozi sheekhe, naam, nga bw'omanyi nti obubuze buteekeddwa okubaako ne hujjaji ze bwesembesa okubuzaabuza abagoberezi baabwo. Kakati awo badduka emise ne bagamba kituufu asobola okututta, asobola okukola eyo jihaadi fi sabirillah. Eyo gyemisaayi gye twaguza Allah, gyemyoyo gyaffe gye twaguza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, eddiini eno ey'obusiraamu, omubaka ffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama teyakoma tuluŋŋamya ku kusaala na kusiiba na kuwaayo na hijja, wabula mu bujjuvu bw'eddiini eno mulimu okutusomesa empangaala gye tuwangaala wakati waffe n'abakulembeze baffe. Nga gwe oba okimanyi nti abakulembeze abasinga obungi batuuka mu bukulembeze nga tebayise mu kkubo lya bulongoofu, watya ate omulezi w'ebitonde yakimanyi nnyo nti abakulembeze abasinga obungi mu nsi tebagenda kubeera baki? Tebagenda kubeera balongoofu. Kati obusiraamu bwatuwa amateeka, engeri gye tuwangaalamu n'abakulembeze abo. Omukulembeze akoze ekimufulumya mu busiraamu n'akola al-kufur al-bawaaha, obukafiri obwaki? Obw'olwatu. N'omukulembeze agudde mu mikhalafa shari'iyya, mu bintu ebikontana ne shari'a yaffe eyaki? Ey'obusiraamu. Tuli mu ggwanga lya busiraamu, tulina amateeka mu Qur'an galikkirira bulungi nti riba eriki? Eri haramu. Tuba tuli awo nga mu ggwanga ery'obusiraamu tulaba banka ezitambula n'enkola yaki? Ya riba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuluŋŋamya atya ku nsonga eyo? Kitegereka mu ntegeera y'abakhawarij, mu ebyo ebituyingiza ejjana, tulina okukwata ebitala tulwanyise omukulembeze oyo, tumugjewo, tuleete omukulembeze agenda okuleeta ki? Agenda okuwangaaza eggwanga ly'obusiraamu nga teririimu riba. Kitegerekese? Naam. Bw'owulira ekigambo ekyo nga bwe twagamba okuva edda abajjukira nga tuli mu sharh sunna, tuludde nga tugamba nti fitna y'obwa khawarij ebaira y'abantu abalina endasi mu ddiini. Abantu abatalina ndasi mu ddiini tebayingira bwa khawarij. Muntu ba khawarij bavuba mu bantu abaagala eddiini. Kitegereka? Kakati ekyo kyangu okuyingira mu naamu twagala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Watya nno nga amugambe n'omugali bwe tutakikola tugenda kuyingira omuli Allah gyatuvunaana. Naye nabbi waffe alayhi salatu wassalam yafuga obusiraamu alayhi salatu wassalam, yabutusomesa ku saidi yaki obulongoofu bulina ensalo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaga ensalo zaabwo. Yani kitegeeza ki? Si tteeka nti tekitegeeza nti kubanga olina omuntu gw'olabe ng'akola ekintu ekikyamu kyolwo obusiraamu bwakuta kubanga ali ku haramu omukola ky'oyagadde kubanga onyiize ku lwa Allah. Bulina ensalo bate bulina? Singa ojja n'omutema kubanga osanze anywa sigala ng'ekyo kikoze ku lwa Allah, obusiraamu bukubira mu ngalo? Busima ky'okola? Naye ng'ekyo kikoze onyiize, sajja anywa sigala, oba omusajja anywa omwenge, oba omusajja ayenda, si bwe kiri? Naye obusiraamu bwareguletinga ebintu ebyo byonna. N'olwekyo ku sayidi y'obulongoofu temulowooza nti tuli bakyetwala ku sayidi y'obulongoofu. Tusiga tuli baddu ba Allah. Nga bwe tudduka okujeemera Allah ne tukuuma ensalo za Allah, kadhalika mu kugondera Allah tulina ensalo, tetuli bakyetwala mu kugondera Allah. Kitegerekese? Amakulu gano omuntu bw'agategeera awona kinene nnyo mu shubuhati z'abakhawarij. Awona kinene nnyo mu shubuhati z'abakhawarij. Kakati abantu bangi bajjula na kwagala kuwakanya hadithi za nabbi ng'atuluŋŋamya ku mpangala gye tuwangaalamu n'omukulembeze atakaafuwadde naye ng'alina amazambi g'akola. Ng'ekiri mu nsi olwaleero, omukkiriza alina obusiraamu obwannamaddala, mawanga matono nnyo agamuwa essanyu mu mbeera yaago. Osiŋŋaana abakyala n'ennyambala gye bambala, osiŋŋaana ebintu binyi mukhalafaati shari'iyya. Abaffe tebina kuwaza abo abagamba temufuluma ku bakulembeze abo. Eno pointi nkulu. Bakhawaji bafuba kulaga abantu nti abo tebibaluma, tebakwatako, basanyufu nnyo. Balaba banka za riba zibasanyula, balaba bino mawanga obusiraamu bibasanyula. Nabra ila Allah, Allah waffe akimanyi tebitusanyula.
naye tulina nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatulungamya n'agamba alayhi salatu wassalam man ra'a omuntu yenna abalabye min amirihi ma yakrah yenna abalabye mukulembezeewe kyatamwa kikibayita kyatamwa nti amulabye awandula kyamulabye afuisa wali kyategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam mumukulembezeewe la alaba mumukulembezeewe kyatamwa gwe ng'omukkiriza olaba omukulembeze alina ebintu byakola ng'okakasa oba byawadde ebbiitu naam okubeera nga bikolebwa mu ggwanga lye n'atavaayo kubirwanyisa oba yekennyininyini byakkiriza okubeera bikola bitya yenna alaba ekintu ekyo nga kikolebwa falyakrah ma yafal atamwe ekyo omukulembeze kyakola atya wala yanza'anna yadahu min taa naye tekamutandanga n'agamba nti nze sikyali mugonvu eri omukulembeze oyo eyayogera ekyo yaleeta ne jihaadi eyayogera ekyo yaleeta naki kaakati olina kuvaayo ogambe nti ekyo nabbi takyogeranga okiwakanye ishaq ibn rahawayh alhanzali rahimahullah sheikh wa imam al-bukhari mukwano gwa imam ahmad rahimahullah yagamba nti man radda hadithan omuntu yenna azzaayo hadith nagiwakanya ya'taqidu sihhatah ng'akakasa nti nno hadith eyo nki ya'taqidu sihhatah akakasa nti ntuufu faqad kafara aba akoze eki kati hadith ezo tezikonebwako mu bakhawarij wallahi mpitirivu sheikhi mu kitabo kino tuweeyo daruso nga daruso eyo twogera bwogezi ku bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atulungamye ku ngeri gye tulina okuwangalamu n'abaki mujja kwewuunya kitabul imara obungi bwa hadithi weebuuze nti baganda baffe abali mu kasero abaabuutikirwa bano abakulembeze b'obukhawarij ne batwala mu bintu ebikyamu zino hadithi singa baali baziwuliddeko ddala baali sigadde nga bagenze kubanga nabbi yatulagira okulwana mu jihad fi sabilillah yakugamba na kino bw'obeera musiraamu olina okwanaganya kino nakiri otegere jihad emillawoddi ate n'omukulembeze bintu ki byakola n'abeera nga tumufulumako yakitubuulira illa okugjako antaraw nga mulabye kuffuran obukafiiri bawahan obwolwatu indakum fihi min allahi burhanun ddala nga mulina obukakafu siguuni nti anyiiza nnyo kati mulamwe temulaba omuntu ayinza okutunda omuzikiti nasigala nga musiraamu ekyo hal indana fi hadha min allahi burhan tulina obukakafu okuva eri allah ti omuntu senga aba atuuza omuzikiti obukafiiri bukoze eki bumututte afuuse mukafiiri muntegere bulungi waliwo ayinza okubeera n'agamba nti olwo tutegeeza nti okutunda omuzikiti kina mutawaana waliwo kitegera bwakyo naye kati tuli ku nsonga abaffe omuntu oyo akikoze olwekyo tumuyite mukafiiri hal indana bidhalika min allahi madha burhan aljawabu la tetulina idhan obusiraamu buno tutambula n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam atulungamya kaakati ensonga gye tuliko wano ya sheikh muhammad ibn ibrahim ali sheikh rahimahullah ba ikhwan almuslimin bafunayo kuzimu ku statements ezirimu jimala ziyayogera ne bajja bazikwata ne bagamba oba ne bateeka ekifaananyi nti omumanyi ono ow'ekitiibwa ali nabo mu ntegeera eyo awamu n'ekyo nga ku point gye baliko alina ebigambo ebirikkiriya bulungi nga biraga nti eyo entegeera yabwe si gyakola atya era bigenda kujja mu maaso biidhnillahi tabaraka wataala kitegeka bulungi kyokka ebigambo ebyo babiyitako ne bagenda ne bateekawo obugambogambo okulowoozesa abo nti omumanyi oyo aliwamu naki nabo ekyokulabirako ekyangu wetuli olwaleero mulya ku bakhawariji be Uganda olwaleero ayogera n'ogenda okuwulira Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Albani ani n'olowooza nti abo bamaseeka ate ogenda okuwulira mu odi endala eddako ng'alaga nti abo bonna abamanyi bakafiiri si bwe kiri naye abagoberezi baabwe ne basigala mwana wattu nga baga tulina seeka waffe muyitirivu naye nga wano abeesembeseza mu odi eddako bakafiiri n'ogamba bano kiki baliko kitegereka genda maaso Sheikh. Naam, jazakallahu khairan. أقام الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، فقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. ayogera ku kigambo kino hakimiyya nga Sheikh wadaki tutaggulira nakyo kiriko maakhize okuba tutama kiriko maakhize tuzite tya amakulu
kikuwaamu ebituli nga kyokuba kyetutembeeta. Naam. قال رحمه الله وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج. ekigambo kino kyebagira okulamu alhakimiya la hukma illa lillah kyekigambo kyennyini ne bakhawariji kyebatambuza ne bayukana ku basahaba abanene abaaliwo nga balaba nti ye Ali ibn Abi Talib tayagala kulamuza mateeka ga Allah, bo be balamuza ki mateeka ga Allah, be bagala eddiini, yani balaba nga obuzibu mu umma Ali ibn Abi Talib alladhi rafa'uhu أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو لا حكم إلا لله. كبا تامبلزاكو eri abantu bano balaga nti bannange tulina kulamuza mateeka ga Allah, Qur'an erina okulamula nga bakyogera Ali alyeri abalungamya bane tukole bwoti ensonga eri bweti ku mbeera ezaaliwo eri kuttibwa kwa Uthman ibn Affan. Ali akumakuma umma bakhawariji ne basula ne bongera okusitula embeera ezo akawe bamutta nga bwe twabalaza omusajja oyo Abdurrahman ibn Muljim. Naye nabo kyekigambo kyennyini nga bano kye bawanika kye bayetambulizaako ne bali nabo kye baalina kye baasaasaanya. أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات شيخ عوام أبدا kuwakyakula birako ekitonotono naye atuzzayo lwaki yatuwandiikira ekitabo kino. Bwe yalaba embeera efaananako bwetyo embi erabika obulala oluusi ne bateeka ku bamanyi nti omumanyi bwati shekhe bwati n'ensonga eri gye yasooka okukulembeza lwaki alonze okuba nti atukuŋŋaanyiza ensonga zino mu bibinja ebyo ebyenjawulo ebikolwa byabwe. athara ala baadi shababina, ebikolwa ebyo ebigambo ebyo eby'abantu abo bye bateeka ne kubaseeka birina obuufu bwe byateeka kubamu ku bavubuka abalungi abaali badde bambi bakola eddiini mu kugikola okutuufu naye nga bambi tebamanyi bawuddiisibwa ne balagibwa nti n'abamanyi bammwe bagamba ne Sheikh Muhammad ibn Ibrahim bwati bwayogera naye ali naffe. Kati Sheikh bwe yalaba okuwuddiisibwa okwo okubuzaabuzibwa abavubuka nga bw'oyinza naawe okulaba mu mbeera z'abakhawariji ewaffe nti abavubuka babuzaabuzibwa n'osanga babatutteeyo nga babagamba ddiini, bajja mu mizikiti ne babakumamu omuliro Allahu akbar takbira ne zivuga ne babatwala gye babatutte nga babalaga mbu ekye dini. Kati weetaaga okuvaayo abantu abannyonnyola abavubuka abo nti bannaye nno si ddiini. Kati Sheikh bwe yatunuulira ekyo agamba bwe yalaba nga ekyo kikosezza abavubuka baffe bangi wa khada'ahum bimithli hadhihi ash-shi'arat wa khad'ihim n'okubanga bakumpanyizibwa n'ebigambo bino ebisitulwa shi'arat nti bannaye okulamuliza eddiini ya Allah, mateeka g'obusiraamu galina okulamula, tulina okulaba nga tufune eggwanga ery'obusiraamu. Ebigambo ebyo bwe byasitula bwe bityo Sheikh agamba ahbabtu an adhkura usulan liddawa as-salafiyya. Nakyagala Sheikh atugamba yakyagala atukuŋŋaanyize ebikolo ebya ddawa entuufu ey'obusalafu kuba bano bagamba mu mbeera eyo wakati mu muyaga ogwo Sheikh n'agamba yakyagala atukuŋŋaanyize ebikolo ebya ddawa ey'obusalafu biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghayrihim. Ng'ebikolo ebyo bw'onabyetegereza bulungi ogenda kwawula abantu abali ku mazima obaawule ku balala abali ku bubuze abali ku ddawa ey'obulimba ddawa enkyamu ogenda kubeera ng'obakola ki obaawula. Bw'onaatunulira ebikolo bino bulungi ogenda kwawula abali ku ddawa entuufu ne ddawa ey'obulimba ddawa enkyamu. Yatamayyazu as-salafi haqqan min al-mudda'i al-kadhib. Oyawula omusalafu owaddala n'oyo al-mudda'i eyeeyita al-kadhib omulimba ng'alimba nga wano bw'aba ayogeraga baffe ddiini basala wano bw'aba ayogera kituufu akulaga nti naye eddiini emuluma naye nga kadhib. Bino ebikolo bw'onaaba bitunuulidde ogenda kwawula ekibinja bano ekibinja kyabwe nno wadde boogera naye tebalina kye bali bano bali bwe bati. Then n'omuntu olayibaseeka babiri nga bonna bavaayo n'agamba obusalafu n'ono agamba obuki ojja sobola okwawula nti okusinziira ku bikolo tubirina ono musalafu ddala ono naawe oseke ayogera obusalafu naye atunulira kati ekikolo ekyokuna avaamu buvi wadde ye ayogera
naye mulimba kazaabu asobola okubyogera nayogera kyo naye nga bw'omu omugenzi omwetegereza nga mutuufu obusalafu tebukola ki tebuli osinasiba oba obusalafu boddayo n'otunuulira ebikolo bino. Naam, obusalafu bulina ebikolo ng'ebikolo ebyo abiri yemuki ye musalafu bwe bukulu atabirina taba muki taba musalafu. Naam, wadde ye ne boyeeyita kuba twagambye ekyokweyita kyo kyangu buli omu akisobola. Abayudaaya nti bagamba bati waqaalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au nasara. Obawulira ejjanambu yaabwe tilka amaniyuhum. Agamba Sheikh fa inna fi'aman min annas imtatu as-salafiyya wa hiya minhum bara. Ebibinja by'abantu bingi beteekako obusalafu ne beeyita abasalafu naye ng'obusalafu bubali wala nnyo. Nga bwe tugamba kwogera obusalafu buliwa tugambe mutukula buli mu east bo bali eri mu west. Ndoza newe tunageza kwa Uganda mutukula tugenda kuba tufunzizza wabula nti obusalafu buli eri buvanjuba bo bali bugwanjuba naye nga wano baboogera bagamba tuli baki si musalafu kubanga luwa akantu akalinza okubeera awo kale gundi si musalafu naye ate era si munnabida waliwo abalowooza ekyo bw'obanga toli musalafu yaqinan oba munnabida oba munnabida. Kikulu nno omuntu asobolera ddala omugaso oguli mu kutegeera ebintu bino osobolera ddala bulungi nnyo ate oyinza n'okuwangaalira mu kibinja nga kiwandikiddwako erinnya. Kati mathala ekibinja kyaffe ekyo tutwala kituwangaliddemu ebbanga Jamaiyatu Daawa as-Salafiyya. Abaffe tekitegeeza nti kubanga gw'ogamba nti nze ntambulira wano bensiibamu abo mbulirye erinnya as-Salafiyya eryawandikwa ku kibinja kiri mbulyo liri kutongoza okubeera omusalafu. Osobola obbatuulamu oyinza n'okuba muneneko ng'otuula ne mu maaso gaabwe n'obaako byokola otya naye nga toli muki tutunula luddawa tutunula ku bikolo mathalan nga tugendagenda mu bikolo. Omusalafu mu bintu byasiibako ebitaawukana naye kwe kukyawa obuzuuzi n'abazuuzi. Ekyo tekyawukana na muki omusalafu. Singa kaŋŋaŋa mu buzuuzi afa tulaba omusalafu ng'atulika akaaba naye nga alina ekirevu nengo eziluddawa n'atulika n'akaaba sajja ataddizikawo. Iffe tutunulya ekirevu kino kyo tekivaamu maziga nengo ezino eziri waggulu nazo tezivaamu maki gavudde luddawa gava mu mutima. Kitegeeza omutima ogwo gubadde gulimu taaviimu eri omuzuuzi. Mungoberera kati gwe ne bw'otula mu maaso bw'oti n'otuula mu maaso omuntu n'assukawo n'aga nti nedda kale omusajja seeka waffe tuli mu daawa yemu lwaki ekitugatta ku daawa eyo kirevu nangoye. Ebikolo tulaba ebikolo eby'obusalafu tabikola atya. Omusalafu takaabira tatulikira maziga takaabi teyeeziribangira muzuuzi wabula ate munda eri wabaayo okusanyuka nti omusajja afuuse ensonga y'okuzikirira kw'abantu bulijjo abawundire ekkubo eribatwala mu muliro Allah amugjeewo. Kitegeka bulungi bwe tukula ng'otuliko okaaba nga wenna weeziribanga nga tumanya nti gwe tuli musalafu wadde ekirevu okirina nengoye eziluddawa wadde otuula oluusi ewantu nga mimbali awo weetudde wawandikiddwako ekigambo ki as-Salafiyya. Kitegeerekese. Naam, barakallahu fiik jazakallahu khairan. Idhan Sheikh ayagala tulaga nsonga eyo nti bo ebibinja bingi nga weba byogera buki busalafu naye ng'obusalafu buli wala nabo bali buvanjuba obusalafu buli eri bugwanjuba. Naam, ne masjidi yennyini oyinza n'okugibaamu nga gy'osaaliramu yeeyo masjidi salafu naye ng'ate gwe oli muki oli bid'a oli munnabid'a muzuuzi. Bayinza n'okuba nga masjidi bagiyita masjidi sunna naye nga gwe agisaaliramu oli bidala nnyo. Fal ashaira Sheikh atuwa ekyokulabirako ba ashaira bano baaseerera nnyo mu mulyango ogw'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge. Yaz'umuna annahum min ahli sunna ne bwe baboogera bagamba tuli muki ahli sunna wal jamaa wakadhabu naye ng'ekyo kye boogera bulimba kuba balina tugenda kulaba ahli sunna wal jamaa amannya ga Allah ebitendo bya Allah badiringa batya nabyo be Sheikh ajja bitulaga mu maaso. Wal ikhwani al muslimun Muslim Brotherhood
bwabogera bagamba batasumuna annahum min ahli sunna wal jamaa nabo beyita ahli sunna wal jamaa beyita salaf wa bawnun kabir baina ahli sunna wal jamaa wa baina manhajihim wama yasiruna alayhi ngenjawulo nene wakati wa Muslim Brotherhood na ahli sunna wal jamaa salaf enjawulo nene wadde bwabogera be osobola bala babanji kati naku zina banja bakubyeko Misiri baba mukuletedde omulaba n'ekirevu bulungi ku ekiri engoye naye nga obusalafu buli walala nga naye ali walala wa hadhihi al-usul allati sawfa azkuruha muttafaqun alayha ebikolo bino Sheikh agabyagenda okuwa si nti bibye nga ye Sheikh la bonna abamanya abeesigwa abanene babyegattako kasita baatunie mu Qur'ani mu sunna bonna ne babyegattako baina du'at al-manhaj salafi qadiman wa hadith wakati wa du'at abamanyi bonna abanene abasalaf bine bikolo bonna babireeta si bibye nga ye Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabarak wa ta'ala abula yagala kulaga tinabamanyi bonna abamanyi abali ku manhaj entufu bino byagenda okulaga n'abamanyi bonna abeesigo bebakola ki bye baliko era bye boogera ekyo nera kikulu bannaye okubanga kyoliko bwe tudde ne tubuuza n'abamanyi baffe nabo kye batukola ki kye batugamba ekyo kikulu bw'obeera ng'olina entambula gy'otambula abamanyi bo babira batya n'otasigala nti gwe nganze ndi musajja nange hakadha وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله أقول ونوتجوك تاندكرا إن شاء الله تبارك وتعالى نيتشنو تقول الشيخ تياماليزانا تقول غانتي من بيقولوا بياغندو كواي sibi byenga ye wabula bamanyi bonna bonna yendaba kibalina era bamanyi bonna bakyegattako nti omuntu omusalafu omutuufu omusalafu waddala tulina tunulira ebikolo bino ayimiridde wanabyo wababirina alhamdulillah ne bwabeereeyo eyo mu China ne bwabeereeyo Philippine oyo abeera muki abeera musalafu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan waffaqakumullahu tabaaraka wa ta'ala lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan.